Uganda y'enkya. Abalungi abeekuumira ku mukutu guno gwa Uganda ey'enkya mbaaniriza nnyo nate olw'eggulo amakya saaka akawungeezi gy'osinzira okutulabira nkiwa obudde era nzikiriza bwanjawulo we tukwatidde ebifaananyi bino lubadde bwa budde bwa lwaggulo wano mu ggwanga Uganda. Abali mawanga agatali gamu Abu Dhabi, Bahrain, Sweden, Canada, United Kingdom, United States of America mu Uganda ebitundu 4 ku buli 100 okusinziira ku bakulu bano ab'omukutu guno gwenteeka bampa analytics ezira kakasa nti dakitufu ebitundu 4 mu buli 10 ku buli 100 bingobeera mu ggwanga Uganda. Bannange mbeebaza olwaleero emboozi gye ngenda okubeera nga mbawa size zino era mu kimanyi sireeta mboozi zibamalira budde zibateekesa data ku masimu gammwe bitazimba. Tugenda susabuukula episode ate zigenda okubeera nga zikujja ku ddaala ly'oliko kuteeka ku level endala. Njaga nnyo omukutu guno mu Uganda ey'enkya tugukozese nga ddala kituufu tugenda kwogiwaza obwongo bwo kuteekateeka okubeera ng'owangula ensi bwe bunyomero oba ke kanyomero k'oba osuubira mu episode zengeno sabukuba ne muganda wange MC Mandela Case Tete Master ozzo mulaba ku TV stations ndowooza zemanyi kati ziri bbiri ne radio station emu gye nzijukira obulungi ennyo agenda kubeera nga tweyanjulira atunnyonnyole yaani omukulu ono kimundeesezza ku bench olwaleero of course ebiro bigambo bye era namugaa nti shows z'okola olwenziraba ompa vibe ate ompa n'obulamu why you give me life to watch more and more shows zinnyumira ddala kituufu era bwakwata omuzindaalo okubeera MC osigala naawe okakasiza nti ddala kituufu abasajja gye bali abakola ebyewuunyo awo wennyini awo MC Mandela Case sebo tubadde sikata gugende mu mwezi nga enkuba etulemesa ne wabawo ekitulemesa naye olwaleero tugambye tetujja kulemesebwa mukama akoze ebyewuunyo soko bannamusize muganda wa nga sinaba kubalamusa mu byafaayo byonna ebyensi nga bwejja yeetooloola waliwo ebintu ebitubuusa amaaso naye mukama bw'aba akankanya ensi agikankanya tuleetere bye bisinga era ensonga lwaki olaba nti olwaleero ekire bwe kikutte nze neggamba nzija nolowooza nsaaga naye bwe ntuuse ekire ne kikakasa nti nsazeewo okujja ne kyeyongerayo so abalungi abatulaba essaawa zino kano ke kaseera ke tusinga okuyita ak'ebyewuunyo akakugattako ku ekyo ky'obadde oli ate olowooza eddaala eddala amannya n'eddoboozi MC Mandela Case nga bulijjo Tete Master era akagamba ako Tete kali mu courts njagala kubuuza kategeeza ki Tete nkawulira nnyo ku TV gye tukola ffenna kategeeza ki Tete akagamba ako Tete kava mu kigambo kutetenkanya it is an abbreviation Tete era bw'ona otunulira ekigambo Tete nkanya kavaamu katono nnyo Tete nze nenkomaawo ebisigadde nembibalekera so bwe katube katambula nti mu nsi ey'okutetenkanya omuntu osobola okubaawo obulamu bulungi era olwaleero onkoze bulungi okubeera ng'ongasse kwaba abantu abangi mu nsi muno abakufolowinga okubeera nga nange mbaako ekyenjawulo kye mbagattako wamu nange okubaako ate ebyenjawulo bye mbayigirako kuba mmanyi gye bakoma okubaako ngeri gye basubscribinga ne bafolowinga wabaawo n'abo abatuwa ku bigambo ebyenjawulo era naffe ebitugattako ebitutuusa ku leva endala abakulu kye sitabagambye nti y'omu ku ba sales persons oba bakitunzi bemmanyi ku ssemazinga wa Africa ne mu ggwanga Uganda nga bw'otuula mu maaso g'ensobi gy'oyinza okusembayo okukola kumuwuliriza eyo y'ensobi era naye nkimugamba nti bw'abeera nga azze mu kampani yo agenda kukunnyonnyola bw'omuwa omukisa n'akunnyonnyola ye sales person gwe mmanyi atannalemererwa bizinensi yonna simanyi nnaku zino kyeka neerabidde toyinza kwerabira talina bizinensi gy'alumbye n'alemererwa musajja mutetenkanya he inspires me motivates me a lot ebigambo bye zibunya okubeera nga musaaga akaseera konna bigamba bya kintu kikulu so musajja gwe ntudde naye kitunzi atunze ne companies oba aguzizza companies empewo airtime nga teri neemu gyalemereddwa musajja MC ng'emikolo egy'enjawulo bingi nnyo byakola ate era motivational speaker olwaleero lwe lugendo lwetugenda okutandika okutambula ne muganda wange nzikiriza programu zino zijja kubeera nga zibazaamu essuubi n'okubajja ku ddaala eryo nnyini ery'okwekkiririzaamu mubeera ate ku leva endala muganda wange ogenze n'oyogera ku kigambo kitunzi n'onzizaayo katono nnyo n'onzijukiza naliko mu kitongole ekimu bakiyita UHMG balina amakerenda ge baleeta gano ge tuteeka mu mazzi ne tunywa bagayita water purification tablets abangi ge bayitanga water guard waliwo gano gaga UHMG bali bagayita Aquasafe aga makerenda batutwaleyo up country okugatunda abaana bonna ne gabasobera ne bampita
bangamba abaana tubasindise side eri tonnatuukayo kumanya lwaki balemereddwa nagenda otuukayo ng'abantu bonnyini be bagamba okuguza amakerenda bali ku mazzi gaabwe bafumba batadde enku wansi w'amasepiki bafumba basobole okufuna amazzi ag'okunywa naye naffe tuzze tusobole okubaguzaaki amakerenda tubajje ku mazzi ge badde bafumba basobole okubeera nga banywagana ag'okuteekamu empeke emu mu kidomole kya 20 liters osobole okunywa kati njagala gwe weebuuze ojja otya omuntu kunkuuze ku mazzi gafumba omuyingizeemu obwongo obugamba nti teeka empeke emu mu kidomole kya 20 liters osobole okunywa omanyi kyekitegeeza ekyo olusozi lw'amaanyi gambalagala omukazi yambuuza nga naakamwanjulira akapaketi ke bampa akamakerenda gabeeramu 28 ne mugamba maama gana amakerenda ogalaba 28 gasobola okukuyamba ebbanga lyotasobola kukkiriza ng'oli ku mazzi onywa nga tolina buzibu bwonna ekibuzo kye yasooka okumbuuza mwana nga olimu amagezi nensooka nesiriikirira nenga maama bwambuuza nti olimu amagezi aba ategeeza ki kati nze nentegeera gyantwala nemugamba maama obadde otegeeza ki nanga nze nve ku mazzi gae genkwatira enkunfumbe ate nkwate eddagala nditeeke mu mazzi ndyoke nnywe nentegeera maama gyantwala naye nange saali mubi nemubuuza ekibuuzo maama otera okulwala nti ye kuba biseera byali byaddako nemugamba olwala bw'ogenda mu ddwaliro bakuwaaki kwe bampa amakerenda kati jukira ebiseera bino ne chloroquine yali akyakola kati ne mugamba bwe bakuwa amakerenda bakuwa amakerenda gagenkana gati obungi bajjukira ebiseera doozi yali yampeke 10 omira nnya n'omira ennya eziddako n'osembyayo 2 kati ne mubuuza maama bw'okwata empeke nnya ng'ogenda okuzimira onywa amazzi genkana ki okusobola okudizidolovinga zisobole okutambula obulungi mu musaayi owone kati ne mugamba nkugambye kwata empeke emu giteeke mu kidomole kya 20 liters ng'okwata empeke nnya nozikwata nozisuula mu lubuto n'onywa just kagiraasi k'amazzi osobole akatawera na liita zidizolovinge osobole okuwona obulwadde bw'obadde olina ne muga kati njagala kubuuza ku ffe mbiri yani ali ku bulabe yanga mwana wange mpaayo akabokisi kati eyo yensi mwe tuli etuyigiriza bingi esebo era wakomekereza nga omukakasizza era bwe yagula abaana bonna ne babayita ne babagamba mujje mufune ekyenjawulo ku butya bwe mugenda okuguza abantu beeno bonna babadde bafumba amazzi ku nku nga bagatadde mu masepiki gaabwe kyekyo ssebo kyanjawulo kikyoyina Mandela Case wemmanya abantu bwe baagala otandika program nja gitandikirawo kyanjawulo kyekikufuula kitunzi ow'enjalo nti what makes you tick okulaba nga waliwo ekyenjawulo ekyo ng'omuntu ne bw'aba takkirize kuwa business kwa companies nga ntandise zimenya zooleese nja kuba nzikubira kalangu naye a lot of companies kiki ekikufuula ow'enjawulo mpozi katono nnyo era bw'obuuza ekibuuzo ekyo nakoze n'ensobi emu otagenda mu guno mwene ensonga gye bateeseteese bano aba BBS banansonyiwa bakubira akalango kuba mmanyi bwe mbakubira akalango sente bajja zikuwa naye bwe bateeseteese ekyo ekitone kye bateeseteese nakoze ensobi mbutagenda kwewandiisa ku nsonga ya seros kuba nabadde njagala ngende mbagaye nange nzize nga professional kitunzi bampeeyo omukisa nga batudde wali ku ntebe zaabwe ze batuddemu mbaguze ebyokunywa byennyini bibadde banywa kubanga ebyokunywa ebiraayo ebisponsoring programu yaabwe bye nabadde njagala obbaguza ate bo mbabulye lwaki bulijjo babinywa naye nga tebamanyi ekyama ekibirimu nga kennyini obuulira abagenda okulamula ba judges mbaguze ekyokunywa kye bali mu kunywa essaawa ennyongero kibaagaza ba bulijjo balina ekyama kye batamanyi era nakola ensobi emu oteewandiisa etegeeza mu nsobi ze wali okoze eyo gye weevuma essaawa gyevuma era ngenda nenga singa namanya naye olw'okuba nti ate ensi ekyatambula kati essaawa zino ndi wano kati tonnyongeddeeyo kiki ekikufuula ow'enjawulo kati ekinfuula ow'enjawulo kwe kumanyira ddala kiki abantu kye baagala mu nsi ebintu bingi bizze mu nsi ebikolebwa naye nga byetaaga okumanyika byetaaga akatale naawe be twagala obbiguza babimanye kati awo wali amaanyi gange ntunuulira omuntu ne mmanya kye yeetaaga ne ntunuulira ekyo ekikolebwa abakyetaaga then ne mmanya nkituusizza ntya ku oyo akyetaaga era nkimwagazza ntya kati ntuula wansi ne nstadinga ebintu ebyo era ne bwe mba nnajja okukuguza ekintu wamala kyensooka okukola kumala kutegeera wamala kiki kyali ebbanga lyemmala nga nkusitadinga olaba nebibeera bitongole ebyo bye tuguza okola research n'otuula wansi n'osooka n'otegeera ekitongole ekyo kikola biki kyetaaga biki abakirimu batambuza batya obulamu bwe baba bavubuka baagala kyokusinga kuba mulimu abavubuka bali fansi kati ebintu ebijja byonna nga biri fansi nga byetaaga baguza bwebeera jiini ngerimu ebituli 16 omuvubuka manye yajja jjagala naye ogimwagazza otya ng'ogireesa kati ebibuuzo byensooka okwebuuza ne kinfuula ow'enjawulo kuba amasooka kumanya omuntu ayagala ki kiringa kati bwolaba essimu eno abasajja bakoze amasimu mangi mu nsi muno naye enkya neggulolaba bwe bagaleeta
bagaleetera bakitunzi bagatunze abantu aba bageetaaga nejjukira omuntu omusango lweda alina ki essimu ye naawe oyagala ate omwongera omuguze eno kati obwongo bw'olina okukozesa okumugyamu ekirowoozo kyeri gy'abadde akwata omwagaza eno wabeera obwongo awo wensooka okutuula n'endowooza wamala oyo akwata ekika kya ssimu kikaaki tegeza wamala oyo bw'aba akutte essimu ekika ekyo sinza ate muleetera essimu egwa wansi waki wa levo gy'aliko kati nyina muleetera essimu esinga ku levo eyo kwali mubuulira ate ebyama byerina eno abasajja bye baateekateeka byabadde tamanyi sosooka kwekenneenya nakutegeera abantu bano baagala eyo research yesinga okuba enkulu emabega w'okutunda kyonna ky'oyagala okutunda nojja otegeera nekyogenda okutunda kiina kyamaki ababadde bakikola babadde bagamba kiki kye badde bagezaako okutulaga awo wali amaanyi then nendyoka nkuleetere ate kati nojja okola ensobi emu kumpuliriza awo kuba kampani zonna zenkozeemuko nga tuli ffenna nzize nkakasa nti bizinesi z'oleesa abantu abasinga zize zibalema naye n'oleeta bizinesi neneewunya nti omusajja era we namanya ekyama kyo nti kasita oli akuwa amatu n'akuwuliriza akabaate we kava obwasewuzi omaze mu bbanga okutwaliza wamu nyinza okugamba nti natandika okutandika byakitunzi nga nkyasomako ko mu level zino eza wansi senior one nentandiikiriza okutunda ate jjukira ate ebyo biseera byemwera we ntandikira obwemusi nga nkyagenda mu bidongo eyo mu bibaala maama n'akubanza emigga egyaleero n'egyenkya naye nga nze nnoonya bulamu kubanza sikuze na taata kati nemmanya nti bwe seefaako ensi eyinza okumbeerera enzibu ali gwe wamala oli tete master era naye kati siyinza kuyisaamu maaso oba nzijja nkugoberera ne nkulaba ne bwoba oli ku mpewo ntuula n'ensiika nga akyagala tugamba kyawo kati nga okulira otandiikiriza ase otandiikiriza amawulire mu ebigambo bino omulungi atulaba era ali ku baba TV essaawa zino okola ekintu kimu ekyettendo kutufuula banjawulo nemanya nti wamala atutandise kitegeeza nti awo nange nyina okubawo obudde mpulirize yesobola naye bw'okeera n'ojja mu ssuubula ne baba TV manya wamala alaba nyina kuteeka ntya wamala mu kukkiriza nti Mandela Kaiza ayingidde buli ku makyaka erenga nange kati awo wali ensonga enkulu so kati na wano bw'oyogera ku nsonga ya bbanga kiri omaze mu kutunda ebitongole byo biweeredde ddala byentundidde aye ne neetolola ensi yaffe yonna Uganda nga tutambula nyinza okukubulira akantu kasinali akasesa kamu okibadde okimanyi nti ffe twasooka okutunda sipure zino ezitta ebiyenje biku tuzitundira ku bumoloko obwo walaba nga bu pick up nga nyinza otutuula emabega ne bokisi zange zengenze nazo mu field naye nga nyina okukakasa abantu ku bitundu ebyo gye tulaze nti eno ye sipure kabaka etta abantu bayinza okubuuza ebibuuzo ebisesa oli yaŋŋamba nako mwe mutukozesa ensobi emu mutuguza ebintu byammwe naye lumu nafuuyira ekyenje kyayongera kunyirira kati n'otegeera nti omutaana guzze kati olina mumugjamu otya ekirowoozo ekyo omuzze ku kino kyoleese omugambe kituufu ebyenje biyinza oba byanyirira naye nyinza okuba nze sinze yakuguza tunuulira product eno eyazze katale abasajja balowoozezza ku ekyo kyobadde oyogerako ne baga bajjewo batya ebinyenje okuba nti tebikyanyirira bife bufi yeno product gyendeese so kati ebintu ng'ebyo ng'omuntu alina okuwa obudde okuwuliriza so bw'oyogera ku myaka ki bbanga ki ebiseera byo biwanvu oviira ddala mabega mu 1996 ntandiikiriza baze siri wajjo omusajja mukulu Katonda ansaasidde emyaka gyenna tebagimba so kati bwe mba ntunuulidde ebyokutunda bizze bimpeera ddala ensonga enkulu era nzijukira bwe nali neegomba okuyingira empewo natandiikiriza okujja ku radio station y'emujjanisa nsaba empewo bagiyita Dunamis oba ogimanyi bwe nabasaba baŋŋamba kimu sooka otuyamba otulage nti osobola otutundira radio yaffe naye nga radio gye ŋŋenda ottunda amaanyi ne gasukka ganzigwa ne nga ati nkoze ntya naye nga gyozza okusaba omuli ne ŋŋamba bano bali wala banagenda nga bali ku lusozi waggulu nnyo ng'okulutambula okugenda nga lunaku oludde ne kimpa obuzibu ne ŋŋamba nedda bano sijja kkaayana nabo kyenakola ne neesitula mutereevu paka ku radio emu gy'omanyi kati eringa etakyaliwo naye nga yali y'amaanyi oyinza oba ogijjukira ogimanyi Digida FM ne ŋŋenda ne mbasaba empewo ne baŋŋasaba otuuka otuyamba otutundire saakaayana nabo ne nsooka nnyingira akatale bwe nayingira akatale ate bwe nnajjanga bwe nti nga waliwo ebiraka ebyetaaga okuba ku mpewo awo kati bwe bawuliranga eddoboozi lye nga njogera nabo naye Mandela eddoboozi lyo terisobola tutuyamba kukola kalango ne ŋŋamba bano bantandise bannina kati oli yaŋŋa tutuyambe kalango kano awo nga wenjagala saakaayana nabo nennyingira wagenda oyagala kirala ne bakusaba obatundire ne bansaba mbatundire nze saakaayana nabo ne ntandikira mu kutunda ate Katonda najja nsaasira ntandika obbakubako bizinesi baba bali awo eno ngireesi ne ndeeta eno kati jjukira waliwo ebiraka ebyetaaga okkubwa akalango kazze kamangu nnyo baagala bakolera business tips ne baŋŋamba Mandela sooka ojja otuwemu ku ddoboozi ne ndyoka ndikanyuga bagenda oddira nga lyetaaga tutuulayo ku mpewo ne batuuka bakozesa ekyo
nga balina ne gundi zaabwe zibakozesa sponsor boards n'ebirala zibaagala okuteekangayo ku mpewo Mandela tuyambe kati ensi nejjanga etandiikiriza okutereera mpola mpola ekyali ekirooto nentandika okukituukako kubanga ekyanjagaza ng'ennyo genda ku mpewo kubanga nali natandika obwemusi nga nkyali nga mbeera eno mubibaala nga ffe tulinnya waggulu ku bimotoka nga tukuba zi drive ozimanyi yes nzitegera bulungi nnyo zino abeera ku motoka nti mulina campaign waliwo promotion gyemulese nti tuyina omuyimbi agenda kubeera mu kifo era buli kiisa abadde alowooza nti kusaaga ekintu kyakutte dda dduka butuddusi misinde ojja oyingira ekifo kino ekyakutte ekikwatiridde abantu mu kukyakala mu kitundu B era bw'oba oyagala okukakasa nti twakuteekedde jangu yokko naawe kennyini onoonyumiza omulala kati omuntu ng'alina okuwulira abe omusajja atwagaza ki ebigambo bino kubanga ntera nnyo kigamba abantu abatatagobera oba abatasomye masomo agamu nti ensengeka y'ebigambo bajje twandise diction nti kuba bantu batono nnyo balina talent eyo ey'okulonda ebigambo n'abisengeka n'abisengejja n'abiteeka mu mboozi ne bipaswedinga ate era ne bikonvisinga omuntu bantu balina amasomo matono nnyo ebigambo ebyo bisengeka otya abantu bazze bagobera bo bakimanyi nti amaanyi go we gali diction na kugattagatta bigambo ebyenkizo eby'omuwendo do you take time ofuna obuli noga nti kangenda kola kino osengeka otya ebigambo byera bikutwalira kadde ki nga tonagenda ku mpewo nga tonakwata muzindaalo omanyi mu byafaayo kyemmanyi mu nsi muno teriyo kintu kibagwira bugwizi ne kiba kirungi buli kintu kyonna kibamu okweteekateeka era bw'oyogedde ku bigambo ebyo biteekateeka otya okubifuula ebyenjawulo era nzizeeyo katono nnyo nenzijjukira bw'oŋŋamba okuteekateeka ebigambo mpeera ddala obudde kibi ngenda okwogera ne mmanya bwe ngenda obisengeka alinga bw'owulira luli bwambooza nti Mandela walowooza otya ku mwana ono eyagamba jjajjaawe nti jjajja njagala onzikirize ntandika okugenda okukulimaalimako nga tonnafa kubanga obugumu bw'oliko n'obukodo bw'oliko ng'okyali mulamu kati olwo bw'onoofa n'oyingira entaanaayo bwe tunajja okusaba emizimu gyo ginaatuwa oba empewozo kati ebintu ng'ebyo byonna byakulowoozaako tunuulira kikyogenda okwogera okirowoozeeko omanye bwe naakigatta na kino kinajjamu amakulu kinaawoomera oyo awuliriza wali ensonga enkulu budde bwe twewa nomanya nti kati sigenda kwogera kiga wamala kwali ku TV ajja kunsekerera agaye Mandela kati oyo kiki atugamba talinawo kipya naye olwaleero njagala nzije n'ekipya olema enkyo okunjaji nga leero agenda kuddamu ayogere kiri njagala otunula leero agenda kwogera ki banna kiwadde obudde okubeera oli unpredictable buli muzibu nnyo wakuteebereza abantu abagoberera nze omu ku bantu azze bakugoberera nti mpanya abantu amatu abasengeka ebigambo abalonda ebigambo nga si bya bulijjo aboogera mu ngeri ey'enjawulo ey'ebyewuunyo very good ntwala time ogobera nti era list yange abantu batono nnyo nti bw'oba omuwuliriza nti eddakiika emu emala okusigaza remote yange wansi neŋŋamba kati kandabe suubula ne Baba TV bwe ŋŋenda ku mikolo oba MC kuba tulina abantu bannya balowooza nti MC ye kasita akwata omuzinayo n'ayogera that's well oba that's good naye kanzire ku kiri ekibuzo oba MC obutandika mwaka ki nga sinajja wali nti Mandela Case yani kuba mbalowooza tujja kigwira nti Mandela yani program we musimbu tandika 9 twaliza wamu kuba nali ntandiikirizaawo okuyingira ebifo bibayita ebyamabaala nga nkyali kugaye maama wange yankuba emiggo gy'otamanyi naye nga nkubira kintu kimu mwana nga agenda kwonooneka naye ng'ate nange nina byengoba ndowooza bye bisinga era nenzijja nga ngoba ekirooto kati obwemusi gwe mwaka gwenzijjukira obulungi natandikiramu okubaatisa microphone mpaamuko ne bagaana baluba emusaba ebifo awo kati nawe ozoosabiriza bagaanya okuwaamu olunaku lumungi fuluki ng'emusa akyabuze ngikwatamu katono omugagga kasa yawulira ku ddoboozi yagala nti muganda ogira ongattirawo nga wetulinda omusajja oli omusajja agenda okujja mu ssaawa ze 6 sho yatandise 2 nga nze nagassegassewo dda agenda okujja otuukira omugagga amugamba omusajja yagasseewo dda kati gweyagala mugambe ki ate nawekulako ebbali omuwulirize omanye nti waliyo bannammwe abalala abasobola okukola byemukola sinakindi n'okukola ki n'okubasingako ogwo gumu ku mukisa gwo gaagwe wali ofuna mu bwa MC gwe omukisa gwe natandikirako okufuna penetration nensobola okufuuka kati kyendi so nenzijja nga nkubirira mukubirira nenzijja nga ntomera ebifo ebyenjawulo almost buli bbaala gwe gy'omanyi mu kireka ng'ovudde mu kireka buli bbaala gy'omanyi mu bweyogerere ng'ovudde mu bweyogerere jangu komawo mu bwayise yingirako mu kibuga wakati awo nzize nkwata ku microphone ez'enjawulo ate nenfuna omukisa gumu buli muyimbi omuto gwe nali ntadde ku stage abasinga obungi banzijukira era akusanga Mandela Case Mandela Case yazze ku Baba TV kubanga nzijukira bwe nayingira radio
nayingira lwa microphone zo bantu siza mu kibaita sales then nenvaawo katuna nansasira abadunamiza ate bampuliranga nyina wendi ebagala bampite butongende ngeyo sikyasobola then bwe navaawo nenzija ngamba ati sobola munenyingira kaledi akamu serero ngabakaita community radio fene tuzo omugaga ntumugato tukozesa ku radio bantu gibaloza nti ya kitundu kyukka erinya tulikyuse erinya nelikyusibwa nefuuka Joy FM awo netuvaawo awo nanzijukira oli mu kitundu kimu yes katonda nansasira nembeera ku mpewo ekyantabula n'omugaga omumanyi nyene radio eyo mumanyi bulungi nnyo so pastor wapa omusumba manyi wa Joy kati akusanga ku mpewo ng'okola na gavaya onjagala kukolawo njiri yange n'omugamba ibetebike byoze sibikola professional nga siwe kino okutambula ne tukyankalana mukko awo n'ovaawo n'oyolekera obulamu obulala katonda n'akusasira n'ojjanga omeruka nenyingira WBS bibiseera awo twabereramu WBS nenkolakolawo nga waliwo enkokola zotalabanga ntutteyo olwo kagundi kake nalingiyiza ka concept kakoze namu kakiripo kange ngenze nfunye omukadde ati no kankugamba ekyo bade tumanyi ya ku WBS nga ogenze kola program mbasaba program zenze ne yange bambuuza bagiyita batya omukyala HR bwe namuwa kakiripo kange n'atula obuddeyo mu office ye nga aketegereza yagamba bugaye kano kayite bwe katuuka kajja katuukira ku mukulu omugwe sijja kwogera linnya kubanga ate yateekawo nnyo enkokola nennemesebwa okutandika naye bwe yakatunulira bwati ng'alaba kafolowinga nnyo byakola n'agamba ono omwana akyali muto emyaka gyange ndaba gigenderera ne bamala bamuwa omukisa n'ayingira wano nyinza okwesanga byonna bitutte enkokola ne ziba z'amaanyi nnyo nennemesebwa okutandika naye nga program nalingi tunyumye kati nga bw'ogiwuliriza nga bwolaba bwe tutudde wano ntufuna ebyokunyumyako bingi tunyumye kati bwe navaawo nentandikiriza obulamu katonda najja nsaasira nenfuna omusajja kati essaawa zino wenjogerera ayina emyaka 21 naye akyatambula wendi mu kutwalako olyewuunya kuba ne kasaawa zino omwetaaga n'okubeerako kumpewoza naye omusajja oyo yankolera ekyamaanyi buli muntu n'abeera ku TV nga tayagala kuvaaga abasajja kakafuusa ensonga so katonda nansaasira nembinula bwe nava ku zi WBS nzija mpenetratinga nenzija mbasaba mu abadde ruta ne mutandiikirizaawo okumpa omukisa nenkola program ogimanyi gyewasinga nnyo okwagala tukole beera mu buli muntu nentuukira buli kisa alina kyeyeekolera ne tunyumya bano ne bannyonnyola bwe basanga obulamu nenvaawo nga nzija nkuza kyebayita ebirooto byange kati mutete wange yenna owa wansi gye nvudde mu bintu byange ebya sales zenkoze yonna yonna mu bitongole ebyenjawulo nembigatta na bino byennyingiriddemu ebyempewo okufuuka kino kyendi saako n'okusoma kwange kwenzize nkola nga neeteekamu ku maji okulaba nti nfuuka kino kyendi emaanyi gange kati era wendi kati essaawa zino seevumawo olina ekintu kyogedde omukadde oli ow'emyaka 10 essaawa eno kiki kye yakukolera kinjagala bannansi bategeere kyeyankolera yaŋŋamba ebintu bimu kkiriza nnyo nti naawe osobola okufuuka ow'amaanyi nze ekinfudde ow'amaanyi yegina emyaka gye nnina kaakano kuba bangi baginoonya tebakola ki tebayinza kugirabako wadde naŋŋamba naawe ogenda kubeera w'amaanyi ebigambo by'omukadde oyo bye yaŋŋamba nabifunirako kye bayita obuvumu naŋŋamba nti oli musajja w'amaanyi okubeera ng'osobola okujja n'ompita nange mbeeko kyenjogera akunnyonnyola ensi bwe yatandika eya 1962 paka kati n'akuzzaayo nagana nazaalibwa omwaka gwa 1900 manyi kyekitegeeza eyo si ye Buganda Agreement tino si yagamba gwe mwaka gwe yazaalibwamu akyaliwo agamba oba weekola ogenda weetimbemu omuguu w'ofenze wendi mpangadde so ye yakuwa obuvumu buno bwetu kati obuvumu yawayi yakuzzaamu obuvumu yampa nnyo essuubi nampa amaanyi naŋŋamba buli kimu kisoboka ng'olaba nange bwe nsobodde okuwangala n'entuuka ku myaka gye naawe ebirooto byo birwanirire ogenda bituukako kati abantu bangi obakolera ensobi ebirooto tubivaako ojja n'okigoba n'obanga n'atera okituukako n'okola ki n'okivaako ekyo kibuuzo kikulu nnyo kigamba nnyo abantu bazze babyogera nnyo determination okubeera ng'oli focused ate era ng'oli consistent kiki ekikusigazza kuba emyaka gyonna gye nzize nkugoberera okuva ku digida nze ngoberera omuntu akola ekintu nga kiri consistent omaintaininza oti ekintu ekyo nga tova ku birooto byo kuba ekintu ekitawaanya abantu mu nsi yonna kuva ku lugendo n'amawanga agamu gava ku lugendo abakulembeze bava ku lugendo omaintaininza otya ekkuba eryo kuba eryatulaba nga ajja kubeera nga amanya ayinza okuba yava ku lugendo n'akomawo ekisookera ddala akagambo kano ke bayita passion mu kotis kamenya nnyo abantu era bw'obuuza omuntu nti passion kyeki ekyo kiyinza omukuba kibooko n'atakitegeera naye passion bw'ebezze okulondoola n'ekyo ky'owulira muli omutima gwo gwe kyagala wabeera amaanyi oba omanya ly'essuubi lyange kati omanyi essuubi buli lwe likuggwamu oba owedde
Nsajja omuzungu whenever you lose hope you're done. Kati nze awo wali amaanyi gange siruuzingangako ssuulu kino kyennyina okuba kubanga kyenzize maintaininga kati kiringa bwolaba essaawa zino bwombuuziza bw'oyogedde ku bya marketing sales biki ekyo nakigobanga ekirooto ne ŋŋamba bwe mba nsobodde okutundira abantu ebintu byabwe byonna gye mbadde nga nzijja ntunda kino ntunda kiri otunda by'abantu ebitali bibi n'entunda service obuservice bwe nenzijja nenkwagaza kyotalabako nenkwata ekiyitibwa product nengireeta nengikwagaza ekitegeeza kino kyendi amakulu we nava nange okukola ekitongole ekyange ekiyina products ze kikola essaawa zino tujja kuzoogera kati awo wali amaanyi agakkirizibwa nti buli kimu ky'oba ogobye okumala ebbanga osobola okukiba essuubi mu cots hope katumenya nnyo abantu abasinga obungi tuluuzinga essuubi mu kaseera akatono kati kiringa wamala wano wooli oyinza okubeera wanoga ngezezzaako naye n'otuuka ku kaguwa aka giving up mbadde ku tv abantu bandabye emyaka gyo nga sinatutumuka ekyo gwe nolowooza nti kikomaawo no goba kirooto tokivaako ali naddala nga tonnafa omuntu yenna atannafa aba akyasobola okubeera kyonna kyayagala kasooba ng'okiwadde obudde bunojja ng'okigoba mukama tabeeranko mulyaza amaanyi ekibuuzo kino bangi ababikola ate njaga nnyo okwebranding as very different naye ekyokusoma kyo sinza kukibuusa maaso kuba abaana bangi nnyo abalina ebirowoozo ebyo n'atuuka ng'ayagala kukivaamu alaba Mandela akutta omuzindaalo ayogera ku tv era bannyo abankubira amasimu naye nga tannagendako mu journalism school naki nga yamanye ekitone kisobola okumuyisaawo naye nga teriyo basics zalina okumanya naki Mandela bino byakola abisomyeko oba kitone era osonotwa ku lugendo olw'okubeera nga osoma kuba oli abaana abaga giving up olw'okuba labi Mandela ina talent alina omuzindaalo naye yeewulira agirina n'atamanya nti ebitabo bina we birina okumuteekako olugendo olw'okusoma olw'obuyigiriza ate bw'oyogera ku kusoma ojja kunkaabya amaziga naye olw'okuba nti kyekibuuzo gwe kyoleese mu ddiiro kankitemeeteme mu kukitemaatema kwange katono nnyo natandika okwewerera nga ndi mu senior one kaakati ebiseera tebyali byangu naye kyengezaako okulaga kiruwa nti nabala ne mmanya wadde nnina kyengobanga ekirooto naye nnina okulwana okulaba nti ate nkiteekamukko ne value kwe kusoma era bwe nagoba value yange ey'okusoma nengatta ekitone n'ebirooto kati kyekino kyendi oba kyengenda nfuuka okusoma kukulu nnyo era buli muntu akubuusa amaaso newankubadde olina talent bw'oba olina chance soma kubanga bw'oba ogoba ekitone oba ekirooto osobola okubeera ow'amaanyi kubanze bwe nakigoba namanya nyina osoma era bwe nasoma bwe nasooka nensomera nenfuna obuzibu bw'otasobola kukkiriza nali nnyingira senior 4 nenfuna ekizibu ky'otasobola kukkiriza n'okusoma ndowooza nali mpulira nga nninga aluuzinze hope naye ne ŋŋamba nedda kino kye kiyitibwa amaanyi g'omuntu so agoba ekitone ng'okirina bw'oba olina omukisa gw'okusomasoma kubanga ebintu ebyo bibiri ebibanga byonna obirina ate obeera w'amaanyi era bwe navaawo ne mmaliriza paka emikaaga gyange ne ngituula ne manya kati ate nnyina okweyongerayo katonda nansaasira bwe nafuna obusente bwange nga nzijja mbaatisa ne ngenda ne nkola diploma yange eyasooka nagikola mu business administration era bwe navaawo katonda nansaasira ate ne manya nti nnyina ne talent gye nnyina okwongera okuzitoya ne nkwasayo ka journalism mukama katonda nansaasira era kati essaawa zino bw'oba ozannyira ku Mandela tozannyira ku Mandela oli owedda ozannyira ku Mandela onaazitowa ayina ebyogera nga ddala essaawa zino bwe nvaayo omuntu nanga Mandela tubuulira ekintu awo ntandikirawo era n'omala onzijja ku eno ng'agenda ku B awo nnyinnyini nkwongerayo bwongezi kale kati okusoma kikulu nnyo bw'oba olina omukisa gukozese baana bangi abeeweeredde mu nsi muno abafuusa ab'amaanyi nga tosobodde funa mukisa gw'abazadde kuweerera kwegera kyekiri kyengezako okulaga nti noonya engeri yonna gy'osobola okusoma kubanga okusoma bw'okugatta n'ekyo ky'oli ofuuka w'amaanyi nze marketing kyannyingiramu buyingizi ng'ekintu ekinaakuyingira mu musaayi kijja buzi kubanga kye nazuula mu marketing kwogera ebigambo bino ebiri convincing ye marketing essimu eyo lwaki gyonguza
essimu eno abasajja bagirowooza kubalowooza ku ssimu zonna ezibaddewo ne bagaa tukoze tutya essimu eyinza okwawukana ku zibaddewo kati olwonoonya bwongo obwo ngeri gye nnakuguza ssimu naye abantu abasinga obungi kye twerabira nti ebintu tebagwira bigwire olina okubeera ng'ozze okitunuulira okumala ebbanga kati n'embeera gye tutambuliramu eya talent naye okugitunuulira n'ogyetegereza singa nfuna omukisa n'enfuuka star essaawa zino nga sisobola ku expressinga myself mu mbeera ey'okwogera bakwasizza akazindaalo bulijjo osanyusa abantu b'oluganda sayidi eyo kati omutaana gukujjidde oyimiridde mu baaluzungu what are you going to tell them kubanga nabo baagala okuwuliriza bagamba omusajja oyo asanyusizza abantu ebbanga lyonna naffe abawulira oluzungu twandyagadde akole ki atusanyuseemu kati ebintu ebyo byonna bikulu abantu bye batateekako birowoozo so toyogeranga ku kigambo kusoma n'okiyita ekyokusaaga ekigambo kusoma kikulu nnyo eri omuntu ng'osobodde okufuna omukisa kigatteko ebyo by'oyagala okuba ofuuke ow'amaanyi talenti yo gigatte n'ebitabo ofuuke ow'amaanyi bw'oba omukisa ogulina kuba bangi abatagufunye n'agawayinza byagaanira wano naye bw'oba owulira ng'osobodde okugufuna bwe kati osobola kubuuza Mandera owulira okyayagala okweyongerayo okusoma nja kugamba ekintu kimu teriyo kintu kimmenya nga kwongera ku bitabo byange ku bibeera nga bizitowera ddala bive ku levo kwe biri byeyongere ku levo endala ewali amaanyi gange Uganda Yancha.